atuwale omukisa kubeera nga tukyali balamu amakya g'olwaleero tumugulumiza tumwebaza oyo muyinza w'ebintu byonna eyatonda eggulu n'ensi atugabirira omukka gwe tussa buli lunaku. Mbanyiriza era nebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe, nebaza Katonda ku lwammwe mwenna abasubscribinga abawuliriza bambi Mukama abampeera omukisa. Nsaba omukono gwa Mukama gwerage gye muli mu mirimu gyammwe na mu buli kyonna kye musaba. Katonda omwesigwa abanyukule mu linnya erya Yesu. Ab'omukwano tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, tuli mu nnaku ez'okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo ate nga tuli mu nnaku omubi mwagolokokedde. Omubi mwagolokokedde. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okubikkulirwa nti Sitaani yagwa ku nsi ng'alina obusungu bungi kubanga ng'amanyi nti alina obudde butono ku nsi. So akola ekisoboka okubanga akyamya abaana ba Katonda, akola ekisoboka okubanga alina baakwakula okuzza mu bwakabaka bwe. Naye nkisaba mu linnya erya Yesu njogera nga kabona wa Katonda nti togenda kubeera mu abo Sitaani baali okukwakula, togenda kubeera mu abo Sitaani bagenda okutta okuzikiriza emmeeme yaabwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda, kubanga Sitaani yajja n'ebintu bisatu: yajja kutta, kubba na kuzikiriza. So agolokose mu kaseera kano ak'oluvannyuma ng'amanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo ali mu kkubo anaatera okujja. So alwana okuba nga azikiriza, atta era nga akwakula emyoyo gy'abantu ba Katonda. Naye nkisaba mu linnya erya Yesu nti togenda kubeera mu abo Sitaani bagenda okuzikiriza emmeeme ye. Bamikwano, tuli mu biro eby'okunoonya Mukama, tuli mu biro eby'okukaabira Katonda, tuli mu biro eby'okudda eri Mukama, eby'okunoonya amaaso ge. Gwe omulokole wenna, omulokole wenna, bino bye biro byo by'okugolokoka, bino bye biro byo by'okunoonyezaamu amaaso ga Katonda, bye biro byo eby'okuba nga weeyigiriza okusaba, bye biro byo by'okuba nga weeyigiriza okusoma Bayibuli. Muganda wange wenna atanaba kufuna Bayibuli, nkugamba funa Bayibuli, kubanga ebiro bigenda kujja nga Bayibuli ey'essimu gy'ogamba nti nina Bayibuli ey'essimu nga tekyakola. Nkugamba ebiro bituuse omwana wa Katonda wagenda okuyiganyizibwa nga talina waatuula kusoma Bayibuli, so nga ne internet teriiko. So nkugamba funa Bayibuli ey'empapula gy'omanyi nti ojja kwekweka mu kisaka osome ekigambo kya Katonda. Abooluganda, tugenda kusoma mu kitabo kya Isaaya 55 olunyiriri lwa 6 nsuubira paka ku lw'omunaana ng'Omwoyo Omutukuvu anabatuluŋŋamizza. Bayibuli egambye mu lunyiriri olw'omukaaga nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama, naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe, kubanga asonyiyira ddala nnyo. Olw'omunaana lugambye nti kubanga ebirowoozo byange si bye birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si ge makubo gange, bw'ayogera Mukama. Olw'omwenda, kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. So tuli mu biro eby'okunoonya Katonda. Bayibuli egambye nti tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, tumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Waliwo ebiro eby'okuba nga tunoonya Mukama naye nga takyaliwo, nga Mukama takyalabika, nga Mukama takyawulira. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Kosiya essula ya 5 olunyiriri olusembeerayo ddala wansi, nga Mukama agamba abaana ba Isirayiri nti ndigenda ne nzirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange, ne mu kubonaabonyezebwa kwabwe mwe balinyiikira okunoonya. So waliwo akaseera k'okuba ntunoonya Mukama, nga tunoonya amaaso ga Katonda nga Mukama tetukyamulaba. So nkugamba mulokole wenna, bino bye biro by'okuba ng'ozimba omuntu wo ow'omunda, ng'okolokosa omuntu wo ow'omunda, ng'omuliisa ekyokulya ekigambo kya Katonda, ng'omunywesa ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba, Mukama ayogera mu kitabo I think kya Kosiya oba Yoweeri, agamba nti ndifuka enjala ku nsi etali ya mmere, era ndifuka ennyonta ku nsi etali ya mazzi. Naye enjala y'ekigambo kyange n'ennyonta y'ekigambo kyange balikinoonya naye tebalikiraba. So nkugamba muganda, ke kano ke kaseera k'okujjuza omuntu ow'omunda n'ebyawandiikibwa bya Katonda, ke kaseera k'okunywesa omuntu n'ebigambo bya Katonda, kubanga Bayibuli egambye tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Kitegeeza waliwo akaseera mulokole w'ogenda ogamba nti ekangolokoke noonye Mukama nga takyaliwo, nga azzeeyo mu kifo kye. Okitegeera, ng'ojja kutuuka ekiseera okaabe naye nga tewali akuwulira.
nga tewali ajakuwulira. Bayibuli nti omuntu omubi aleke ekkubo lye. Kano ke kaseera k'okuba tulongoosa amakubo gaffe mu maaso ga Katonda. Ke kaseera k'okuba nga tudda eri Katonda asaasira era asonyiyira ddala. Omwana w'omuntu teri agenda kukusonyiwa, teri agenda kukusaasira. Obuddukiro bwonna buli eri Mukama. Wenna abadde alinda omusumba waakusabire. Nze ngamba ke kaseera weesomese, weeyigirize okusaba, weeyigirize okunoonya Mukama, kubanga ebiro bigenda kutuuka nga n'omusumba taliiwo. Nina ekirooto kye naloose okwosa jjo, naye nga n'okusoma Bayibuli twekweka bwekwesi, ng'okuwulira ekigambo kya Katonda enjiri twekweka bwekwesi, ng'ensi ekyuse, ensi ng'ekutte enzikiza, naye ng'omulokole yeekweka bwekwesi kubanga anoonya amaaso ga Katonda. Kati bwe twabadde nga tusoma ekigambo kya Katonda, omusumba najja n'aŋŋamba weekweke, yanguwa yingira mu nnyumba, nga kugamba bintu byakweweka bwekwesi okubanga otuula okusoma ekigambo kya Katonda. So nkugamba waliwo akaseera k'okubanga ogenda kuyiganyizibwa omwana wa Katonda. Weeyakkiriza Yesu Kristo, waliwo okuyiganyizibwa kugenda okujja gy'oli. Naye bino byebiro eby'okubanga weeyigiriza okusoma Bayibuli, bakuna ebyawandiikibwa by'oteeka mu mutima gwo, ng'ebiro biba bizze eby'okuyiganyizibwa nga tolina Bayibuli, ng'olina ekyawandiikibwa ky'osoma. Okitegeera, ng'olina ekyawandiikibwa ky'osoma, Mukama n'akuyamba. Mujjuze emmeeme zammwe n'ebyawandiikibwa, oleka omuntu waabeerenga akula. Bino byebiro eby'okuba nga tuliisa omuntu waffe ow'omunda, byebiro eby'okuba nga tugolokosa omuntu waffe ow'omunda, tunoonye amaaso ga Katonda ng'akyayinzika okulabika. Mulokole tolinda gamba nti kansooke ninde omusumba ajje ku katuuti olyoke oggyeyo Bayibuli yo. Nze ngamba bino byebiro waliwo akaseera kakuyiganyizibwa. Omwana wa Katonda yenna nga wakkiriza Kristo Yesu, waliwo akaseera k'okuyiganyizibwa. Naye nkugamba nga tekannaba kutuuka, weeyigirize, liisa emmeeme eyo, yambaza emmeeme eyo, sabika emmeeme eyo n'ebyawandiikibwa, kubanga Bayibuli egambye nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Bino byebiro by'okunoonyezaamu Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, kubanga waliwo akaseera nga Mukama takyalabika, anti nga byebiro eby'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate nga bisembedde. Waliwo ebiro ebyogenda okubeerawo ng'okaabiriramu Katonda nga tebikyaliwo, nga kaseera kakutwala abo abawangudde. So nkugamba muganda wange, Sitaani yajja kutta, kubba na kuzikiriza, naye Bayibuli egamba nti Yesu ye yajja abbe ebyo Sitaani bye yali yatutwalako abitukomezeewo. So nkugamba nti gwe wenna anyweredde mu kkubo lya Katonda, nyweza ekigambo kya Katonda, kolanga ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Bayibuli egamba nti awulira n'akola afaananyizibwa omusajja ow'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi, embuyaga n'ekunta, mukoka n'akulukuta, mukoka n'akulukuta, ennyumba eyo tegwa. Naye omusajja awulira obuwulizi nga takola afaananyizibwa omusajja eyazimba ennyumba ku musenyu. Embuyaga ekunta, enkuba n'etonnya, kibuyaga n'akunta, mukoka n'akulukuta, ennyumba eyeggwa. So nkugamba saagala obeere abo abagenda okuzimba emmeeme yaabwe ku musenyu. Zimba emmeeme yo ku lwazi, olwazi ye Yesu, olwazi ye Yesu. So nkugamba bino byebiro, okitegeera, Yesu agambye, Bayibuli egambye nti kubanga ebirowoozo byange si by'ebirowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si ge makubo gange, bw'ayogera Mukama. Gwe wenna manya nti ebirowoozo byo tebiri ng'ebirowoozo bya Katonda. Katonda alowooza kya. Gwe wogambira nti embeera egenda kutereera, Mukama ate aba alina kyalabye ekiba kigenda okujja ate ekibi. Oyinza okugamba nti kolona ono bw'avaawo tewali kigenda kuddawo. Nedda mukwano, teekateeka emmeeme eyo mu jjengo eriddako, teekateeka emmeeme eyo mu ekyo kigenda okuddako, kubanga manya tugenda jjengo ku jjengo. Okitegeera, waliwo ebiro ebyatuuka nga abatume bayiganyizibwa nga babanoonya mu buli nsonda yonna, ne babakwata ne babatta. Naawe akaseera gwe yakkiriza Kristo, yawaayo obulamu eri Kristo, waliwo akaseera kubanga oyiganyizibwa ng'onoonyezebwa ne mu mayumba go. So nkugamba jjuza ekigambo kya Katonda mu mutima gwo, noonya Mukama nga bw'akyayinza okulabika. Lino ejjengo lya COVID-19 litulaga nti tunoonye amaaso ga Katonda, twetoowaze wansi w'omukono gwa Mukama, tunoonye Mukama. So nkugamba ke kaseera ak'okugolokoka, tunoonye amaaso ga Katonda, tukaabirire Mukama nga bw'akyayinza
okulabika nga bwakyali okumpi. Tuleke amakubo gaffe amabi, tuve mu birowoozo byaffe ebibi, tukomewo eri Katonda, kubanga oyo agenda otulokola ku lunaku olw'okuyigganyizibwa. Mbaagala nnyo. Mukama abampeera omukisa, ekisa kya Katonda kibabikkeko. Mukama abambaza amaanyi mu mwenna abanafuye, abakooye abaweddemu essuubi, mmwe abasaba ng'essaala zammwe muwulira ng'ezitawulirwa. Mbagamba nti Mukama awulira. Mukama awulira. Bw'omusaba awulira. Mukoowole, mwesige n'omutima gwo gwonna. Sitaani alwana okuba ng'akuleetera okujja obwesige bwo ku Mukama, naye nkugamba Bayibuli egamba nti abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuuni. So beera olusozi Sayuuni olwo, kubanga terujjulukuka, terunyenyezebwa, teruyuuguuma. Beera omusingi omunywevu. Mukama Katonda akuyambe mu byonna by'osaba. Katonda omumwesigwa akwanukule mu linnya erya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, omunoonye era akwerage mu linnya erya Yesu. Mbaagala nnyo. Mukama abampeera omukisa. Mbagamba ke kaseera ak'okugoloka okunoonya amaaso ga Katonda. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Gwe wenna atanaba kulokoka, ke kaseera okuwaayo obulamu bwo eri Kristo, kubanga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali agenda okutuuka eri Katonda wabula ng'ayise mu Kristo Yesu. Yesu ye password etutuusa mu ggulu. Mukama abampeera omukisa. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abagabirire buli omu yenna kye yeetaaga mu linnya erya Yesu. Bye bye.